katuwulirize. Gibaleko Madamu Rebecca Jingo. Madamu Rebecca Jingo ekindeese ku biiti. Nina mujja wange amazeeko emirembe. Mukazi omusajja yamwagalako bwagazi naye omukazi afuukidde ekirala. Ansindikira mesegi aneewerera. Kyokka nze mukyala mukulu. Kyokka omusajja we mugamba angamba nze omukyala simwagala namota. Madamu Rebecca Jingo nzize ku biiti abawuliriza bo banyambeko ku kino kyendiko mpulira kinsusseeko. Omusajja mwagala, omusajja ye mwagala nga bw'okiwulira ate naye alaga anjagala. Niwe mugamba nti ngenda nti nkooye kati nze ngenda ku bikolwa byo. Agamba tolina gy'olaga nze nkwagala sigala wano eno. Madamu Rebecca Jingo nyamba onsomereko okwo ku voice yange eno kuba mpulira ntuuse ku point ekoowa. Kyokka omusajja ye mwagala naye omukazi anfuukidde ekintu ekirala. Ansindikira mesegi aneewerera mbu omusajja lwaki andekawo ekitegeeza bannaaza kamyo. Madamu Rebecca Jingo nyambe bambi oba osobola onkubireko mukwano banyambe bantaase ku kino kyendiko. Aha, nze binsanga wano nange ne ndibatuusaako eyo kati omuwuliriza wadde otuuka nekintu buli ky'omuziki bekkakkana. Ngenda kubirako omukyalo ono ku ssimu ayongere okutulambululira n'okutunnyonnyola ebisingako awo wetujja okuva naffe tukwate eddobo lyaffe tumuwe oba ettaffaali lyonna. Olina Rebecca Jingo? Hello? Hello. Nsanyusa okuwulizako nnyabo. Nange nsanyusa okwogerako naawe mukwano. Nange mpulira essanyu. Essanyu owulira lyaki ng'oli mu lutalo ne mujjawo? Nsanyusa okuwuliza. Lwaki mujjawo tomwesonyiwa? Lwaki buli kiseera mwagala okubeera mu lutalo? Omwesonyiwa namuzaako naye emesegi akyaziweereza. Nsonyiwa okubuuza olina emyaka emeka? 21. Mu bufumbo obumazzemu myaka emeka? Myaka 2. Obufumbo bwe obulinamu omwana? Nedda nnyabo. Kati obufumbo bw'otalinaamu mwana bwe bufumbo bw'olwanira n'oyombera? Madamu Rebecca Jingo mbwagala. Obufumbo obwagala. Omwami wo ali mu myaka emeka? 33. Ewammwe bamumanyi nti mwami wo? Nze bamumanyi. Yakyala ekitegeeza? Tanakyala naye era bamumanyi nga ye. Kaakati mujja waasinziira ku ky'okukuweereza messages kirabika naawe toli mwangu. Madamu Rebecca Jingo nkubuulira mazima. Njagala obuulira amazima mukwano singa oba oyagala amagezi amalungi. Nze Madamu Rebecca Jingo kubanga siri mukazi waakwe simanyi kuyomba. Naye kati lwaki onnimba? Kuyomba simanyi olaba nze ekintu ekinyiza kuyomba olaba kale kuyomba nyigawo bunyiizi oba olusi n'enkaaba. N'okaabawo. Naye nga toyomba. Ekyo kiyomba era nebbawa nga njulira simanyi kuyomba. Kirabika wamukyokooza n'omugamba vva ku musajja wange nze mukazi gwe biki? Era namukubira bemuga kale saayomba namubuuza bulungi nnyabo. Ono omwami omuyita otya era kugamba nti anti taasa. Namugamba gwe omuyita otya? Namugamba gwe mubuuze. Namugamba nti namubuuza ono si ye gumu n'enjogera eryo. Namugamba yenze. N'enjogera nemugamba nnyabo oba ekimanyi bba wange oba omwagala oba akwagala biveeko kuba eno bba wange. Okay, bbaawo baamukupimako baamukupimako? Tebamumpimako naye Madamu Rebecca Jingo omwagala ate naye anjagala. Akwagala naawe omwagala. Kati bw'anaakwana abakazi abalala bonna era ng'okyankalana. Olaba Madamu Rebecca Jingo simanyi kyabaawo naye bba wange
siye musajja abeera n'abakazi ate ani akubuulira yonna gy'atambulira obeerayo mukwano gwange tabeerayo naye era omuntu amanyira ku ssimu ye buli kiseera evuga ekitegeeza essimu y'omusajja ogikebera nedda sigikebera ebeera essimu y'omusajja ogikebera bw'agenda mu kinaabiro nga weefulukuta ng'okebera ani yamukubidde bumeseji bwonna ng'obusoma oluteka olusi tugikoze olusi kale tusheyalinga musheyalinga olusi tusheyalinga nentekako muyo layini nenkozesa kaakati mujjawo ono ogambye akwewerera agamba atya aŋŋamba mboyo omusajja ekigeeza nze banaaza kandi anyire omuvaako asigazeyo kuba amwanjala kati ekyo nga kikunyiiza kinyiiza kuba tomanya ayinza okukola kaze sirina kyemukola alina kyomukola naye ng'omuddamu n'omuvuma muvuma olaba ye buli mesegi gyemuddamu agikola ewoonu era nga najja naŋŋamba era n'azimba era tumuma yenyabo kati ye bbaawammwe agamba ki kati bwetwamu nemugamba ebintu byombikwebyo byokola naŋŋamba mubuddeko omukazi tukyamuliko gwesandabako nga ŋŋendayo bibuddeko tukyagendayo ani mukyala mukulu yenze nyabo olowooza omukyala oli wali omulabyeko nedda simulabangako ng'olowooza ali mu myaka ng'emeka nsuubira nsinga obukulu akusinga obukulu yenyawo kati bw'obeera awo n'osirika busirisi n'otamwana okula ovaako ki mbuuliraako tunyumyamu onyumya mbuuliraako engeri zenyina obujja bampulira kinnumiriza nange mba nina omuddamu olowooza obujja tebukukoza ensobi era baŋŋamba obujja bujja kunkozesa ensobi era ne byolowooza by'abaana bato nze ndowooza wandibadde okula yenyabo kaakati wandyagadde njogereko ne mujjawo mugamba alekeraawo okukuweereza obumeseji nedda madamu kuba aba ajja kubira omusajja atamugambe ate kati ye omusajja amanyi nti nabivaako kikyabiriko ebyomukazi oli kale kati omuwulirizanga obadde omwagaza ki badde nsaba bannyambe bampe ku magezi oba omusajja kale njagala omusajja amukyawe kabebi oli kabebi oyagala kuloga nkulaba ngenda okukukuba emiggo ngenda kukuba kubanza ndi maama w'omwana wange omukulu ali mu myaka gy'olimu ngenda kukuba njagala mukyawe asigale wano oyagala amukyawe asigale awo wooli wulira ekyo ky'oyogeza olabikanga n'empisa za waka mwana wa maama tozikwasaganya omusajja kyava anoonya oli madamu yegesa ekyanjulira okakasa byonna ebyalagirwa olikkiriya nze byonna byalagira taafu bebi olimba madamu libisikulimba tapukkiriya ne bwatuuka butuufu bati ng'omwaniriza bulungi ne bw'oba otegedde nti ava wooli ng'omugamba meekulikayo oba otuukira mu kuyomba musajja gw'ova mu bwenzi musajja gwe nedda siyomba kale siyomba era bwemba nti era ebiseera byasirangayo oko mu mwezi ogwokuma naye munyiigira bunyiigizi nga simunyega nga tomunyega era wajja n'akwetondera era n'akusaba ng'omuwa kati wandyagadde njogereko naye omwami nedda madamu nedda toyagala kati bw'ani abimanya bigenda kwonoonekera kati oyagala omuwuliriza akugamba eki omuwuliriza mpe ku magezi yaŋŋambe nti baawukana oyagala kwagazi baawukane nze baawukane kale sagala mukola kikyamu kyonna naye njagala baawukane kankubuuze bazadde bo gye bali naye taata olinayo taata maama mugenze nga kiri ekyo taata oyogerako ku naye taata ngezeyo naye ate basenga abo gye bali
ndinomu naye teragenda. Oli muki? Oli wa ggwanga ki? Ndi Musaamya. Oli Musaamya. Obuwanga bw'Abasaamya omusajja alina kuba na mukazi omu. Mukakasa ate omusajja wo wa ggwanga ki? Mukiga. Musajja Mukiga. Okimanyi nti Abakiga tebabeera na mukazi omu. Kati oseka ki? Kubanga nkugamba amazima. Ndi serious. Nkugamba amazima lwakuba nseka. Saagala bikunyiize. Okitegeera? Kakati bw'onootuuka okuzaala omusajja n'afuna omukazi obuwala obulala era ng'obulumba ng'obukuba. Nedda yaŋŋamba abivuddeko tagenda biddamu. Naye ng'olowooza yagamba mazima. Abasajja nsiri. Weeraba omusaayi weekola ki? Weegenda. Ate abasajja njuki. Bw'eraba ekimuli ekirimu omubisi gw'enjuki gyeraga. Gwe kasita okaddiwa bw'oti omubisi ne gufa ng'ebula. Kati tereza butereza waka. Toddamu kunonooza mukazi oli. Toddamu muweereza messages. Toddamu kumukubira simu. Njagala osirikire ewuwo. Osirike. Owulidde mukwano? Era ngenda kusaba obeereko ku rediyo owulira abawuliza abala kye bagenda okukugamba. Neyanziza nnyo okwogerako naye lwakuba oganye okumbuulira erinnya lyo. Joy. Okay. Owulira erinnya lyo ye Joy. Kwegamba olina kuba musanyufu naye weereetera embeera ez'okunyiga. Gwe Joy gwe nja kukuba. Ate onsekerera. Wanze? Kale neyanza okwogerako naawe. Nyanza nnyabo mukama. Amiina naawe akunkuumire. Amiina. Yaddage. Abaana abawala mubadde ki? Ayagala baawukane. Sayagala kulaba nga ajjamu kumwogerako kwogera naye. Nze banne nina ebbuuba, nze bannange OMG. Wano wempitira bamaama, basenga, bakojja, teekadde kamwe. Kubanga gye bali abaana bafe ab'emyaka egyo. Nga bwatyo bw'ali, nga si Joy yekka, wabula n'abalala. Kati mbasaba, omulimu gw'olwaleero tugukole. Ojejja bajjajja olwaleero muveeyo. Mujje tujjajja ensonga zino. Mujje tukole ogwasenga. Bakojja bambi temutuula temusirika. Olina Rebecca Jingo. Ng'ebyo zaaluzi ndagamba nti mubiyite Joy. Biita mwami wo. Jagala mwami wo. Suuta mwami wo. Bibya mujjawo byagaza ki? Ononooza byaki? Omusajja omwagala bw'oba omwagala mwagale. And by the way Joy, okyali mwana muto only 21 years. Lwaki weekaddiya olyoka omere enkanyanya? Kiki weekaddiya? Bw'oba owulira ng'obuvumbu bw'obwagala nga bazadde bo baakikukkiriza okibeeremu kati ogenda kugumira buli ekirimu ekyo ky'olimu kiyungu ate tebigenda kukoma baawo tagenda kukoma ku oyo yekka ajja kufunayo n'omulala jjukira buli lw'oyomba nga yeeyongerayo buli lw'onyiga nga yeeyongerayo buli lwo nga yeeyongerayo unooyomba paka ddi. Silence is the best trip. Eno ye beetefana ekintu buli ky'omuziki weewaawo kati ndeetaaga abantu abakuze mu birowoozo. Mwe basire queen ne basire king guno omulamwa muguveemu. Saagala abantu batakuze mu birowoozo kuba kati wano tudiringa n'abaana baffe. Wano ndi mu bawala bange 21 years ono omwana muzaala kati njagala bajjajja basenga bakojja. Ayinza obutaba Joy yekka naye eriyo n'abaana abalala ab'obuwala abali mu mbeera ng'eyo nga beetaaga ebirowoozo byaffe. Naye ye nga tavuddeeyo kati ye Joy abakulembedde akutte omumuli. Tetugenda kubuulira Joy yekka wabula tugenda kubuulira n'abaana abalala kati bwe sire queen nkusaba vva ku ssimu zaffe vva ku WhatsApp zaffe siriikirira owulirize. Ekituleetera obuzibu eba ekitusuula mu nsobi butawuliriza kulowooza nti tumanyi n'oyingira ekintu n'omala n'ofunirayo ebizibu ne weevuma bakadde bo. Obukadde magezi nga tomanyi kyamukaddiya newankubadde si buli mukadde nti abeera ategeera. Mulimu abakadde abamu nga baawumba obwongo nga byajja okugamba bigenda kwonoona bwonoone naye ate mulimu abakadde abamu ng'ayogera by'amazima. Awo nendeeta olugero olulala nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ebiseera ebisinga bamaama baffe ne bataata baffe batugaana ebintu ebimu naye olw'okulemerako ne twesanga nga tufuna ebizibu. Kati wano twogera ku baana baffe neetaaga abantu abakuze mu birowoozo ku lwa Joy. Njagala ebirowoozo by'ekintu kikulu byensaba.
gwalina ebirowoozo by'okwemola sigalireyo mukama oliko sikwetaaga ne kuwatisa kuvaako sempatse ŋŋamba omwana omuwala oyo anti bye mutandiza okuweereza mbiraba wano anti omuwala oyo sempatse mugamba mukya wamuleke and you think oteesa please this is not a joking subject abaana baffe babonyeebonye abaana baffe bagudde mu bizibu olw'okubanga tewali babagamba bigambo bituufu kati nsaba buli mwana omuwala agwa mu myaka gya joy lino olunaku lulwo webaze mukama tugenda funa abantu abalina ebirowoozo ebikulu ebirowoozo ebitutwala mu maaso andi buli kye bakugamba joy kitwale ng'ekyomugaso kitwale ng'ekyamakulu okyali mwana muto nnyo ennyo myaka 21 nnyo we nabeerera mu myaka gyegyo singa nkubuulira kye nnali nkola nali ndi mu birala nnyo nga sinnalowooza nakufumbirwa kubeera mu maka ga muntu kutandika kunyiiga nakufeekeera naye ndowooza ku ssente kati nsaba obwongo obuggule owuliriza abantu bano kye bagenda okugamba bajjajja mbakoowodde basenga bakojja ne bamaama abalina ebirowoozo ebizimba oba kimanyi nti olina omwana omuwala ayingidde emyaka 2 nze omukubbo ensonga lwaki saagala bagenda tutusaagirako nakutuzanyirako kuba manyi abaana baffe gye balaga nakiki kye bayitamu ebyo bye muyitawo obujja bungi nnyo wowe nnina ebbuba wowe omutima ne gunjabikamu saabazirwanako gyoyo alina omusajja we gwayagala omusajja we mukulu ali mu myaka 3 okweyongera waggulu naye mujja wa muli bulala tebereza myaka 21 atandise okulwanagana ne mujja waali ebweru emirembe talina n'emmere talya olololo kyokka omwami we mwagala mwana muto wano tetugenda kuvuma kubanga tulina abaana baffe bangi abagwa mu mitego egyo tukole omulimu gwaffe tubulirira abaana bano nga bw'obulirira joy tobulirira joy yekka nedda n'omwana wa rebeka omutaddemu n'omwana wa nagundi omutaddemu n'omwana wa dolo omutaddemu ono tuli bamaama so buli bigambo bye twogera tetubulirira mwana omu oba obuliriza abaana abasinga mu ggwanga n'ensaba abaana mmwe 20 and above muwulirize ebigambo bino muleke kukola nsobi kulowooza nti bye tugamba byayitako oh my god ogenda kugwa mu nsobi mukwano gwange weevuma ensi otandika okugamba kyokka baali babyogerako kati byannema okuwi oba baagamba batya we are here for you si mu bubi tetubagoba mu bufumbo bammwe tetubagoba mu laavu zammwe naye laavu eno giyingidde bukyali obufumbo buno buyingidde bukyali kitegeeza kasita weetaba mu mazina g'enkima bwekka kkiriza emikira gy'enkima gikukube kubanga teri nkima ebiibya nga tewuubye mukira gwayo be baana abawala beŋŋamba ab'emyaka 2 n'egidda waggulu kasita weetaba mu mazina g'enkima bwot bwe bufumbo kasita obuyingira bwekapa n'otandika okwoza ebintu ogolola engoye n'okufumbira omusajja manya ebiddirira byonna ogenda kubigumira wakinampi nsambagere bakazi banne bivumo kuzaala kulabirira byonna ogenda bigumira naye singa ogamba nti ogenda kuwuliriza bakadde bo oba basenga abo bye bakugamba n'obigoberera olimu by'otajja nno okufuna so nga ate naffe no mu bukulu byenjogedde naffe tubifuna kati gwe omuwala nkusaba owulirize wali oweereza message enagamba bambi poor girl I am a Muchiga myself, but Bachiga men never have one wife. After they beat their women, she needs to grow up mentally. If she is ready for a marriage filled with pain from Bachiga, then should no Bachiga men provide only school fees and the rest is for the mother to provide? If she is to stay at home, mama, she had to find a better job. Olina okufuna omulimu. Baawo gw'olina mu kigga ajja kuleeta school fees zokka ebisigadde ggwe amasimu nga tuguddewo njagala abantu bakulu abalina endowooza enkulu abatagenda kuddaano okugamba bambi molo yo ng'alabye maama wuwi nedda twagala bantu bakulu
abalina endowooza enkulu. Alice webale okuweereza ne Elizabeth Magema nga ndi wano e Namugongo kati kye njagala okugamba Joy. First of all, she's young mu birowoozo. Ekirala atereeza omutima gwe. Because omutima gwe oguba nga gutabanguse buli kimu kyonna gikiraba nga kikyamu. Despite the fact that agambye nti wadde omusajja yagala n'agambye ebyo tajja biddamu, omusajja gy'atambulira yonna tamanyiiyo. Ekirala eno mu bufumbo, it's all about reality. Nti wano character mu bufumbo yeezannyawo. Embala yeeba erina okukyuka. Ekirala ekikutwala okukola kyokebera essimu y'omusajja ekyaki. Baibuli etugamba tunoonye emirembe tukole ki tugigoberere. Omukyalo oyo kyendabi anoonya nnyo ebimutabangula. Because jjukira agambye they share the cell phone, which is fine for both of them. But at the same time, afuna time nagenda n'atolera ki essimu y'omusajja era anoonya bimutabangula. Okiraba. So Joy alina okusooka n'akula. Ekirala character yekyuke akyuse embala ye n'omumwa guno ayiga okusirika nti okwogera ennyo time si kulungi. Because nabazinzi bagamba silence is golden. Sirikako ojja okusobola n'okukola ki n'okutambuza amaka ate n'ekirala omanye your worth. You have to stand your woman. You have to stand your ground as a woman. N'omanya position mu maka gwani. Noleka kunoonyeza byewaddali Alice kankome wano okwagala nnyo. Mama. Nsigadde ndi Elizabeth. Neyanziza nnyo mukwano Elizabeth Magema Wangi. Bagaayo Elizabeth akikigemmanya oyo Joy aggyewo ekyejo. Akimanye nti omusajja bw'aba tali wuwe si wuwe. Bw'aba ali naye awo abeera wuwe. Kati oli byagamba nti amukubira essimu atamanyi akola ate ye kamunyega. Ebyaza batazikwata mwamuleeza message tabiddamu. Ajja mumuwangula. Kino kyo. Joyce muyekera. Neyanziza nnyo neyanzige bw'atyo Elizabeth Akike Bagaya bw'akutegeezezza Wangi. Alo maama. Wangi maama. Omwana oyo nze musaba kimu maama. Ye maama. Mujje otakukooya. Ye maama. Ebyo twabiraba alaba dda. Ye maama.